omugenzi ategeerekese nga ye Angel Naiga Victoria ng'abadde asoma somo lya Bachelor of Business Administration nga wa mwaka kusooka. Ababaddewo bagamba nti omugoba wa mmotoka eno abadde avugisa kimama nga kwe kuvudde emmotoka okumulemerera bw'etyo n'etomera abayizi bano. Emmotoka eno yetwala abayizi ba yunivasite okusoma nga n'omugenzi ne banne ababiri abalumiziddwa gye babadde balinze. Ng'omwana tulaba akoze ng'agudde nga tawa omusaayi guyika naye kati kimanyi kyekyokuma kimulungi. Tetutuva mu mmotoka ffenna nga tulekaana nga tugamba omwana batuse omwana mu ddwaliro tumuse mu kisaka kimutwale naye nga bonna tebaliwo ne kati omwana asizza okumala eddakiika. Akulira poliisi mu disitulikiti y'e Mukono Alfred Ahimbisibwe aliko by'atutegeezezza. Registration number UAM 837 F we yalemeddeyo omugoba waayo neyetomera abaana abadde balinze emmotoka yennyini okubatwala mu yunivasite okukola exam. So nebalemera neyetomera abaana basatu, so omulala n'afiirawo mu school then bafunye ebisago naye nga baduusa mu ddwaliro. So twakikozeewo mangu obadde tugijeewo tumaze okukola ebyetaagizo ebyokukolebwa ku siini, so situation is under control. Ye omwogezi wa yunivasite eno Ganzi Isharaza ategeezezza nga bwe bali mu kukola kyonna ekisoboka okumanyisa abazadde b'omuyizi ono. As the bus was reversing into the hostel, it knocked her. She sustained injuries and died shortly after that. We are going to be issuing a statement shortly and giving all the information as it comes out.